nyanzi tukulaba mu bugalo bubiri wa bbulu pa sisi tukaba tuti aba FDC ale tukulanga olina ekikonde ne bereti nga nayo kweri kanso kenzidemu ekyo ekyokuli kyenja okuddamu nti lwaki abantu kiki ekibuzaabuza abantu mu nkola y'ebibiina babiyingira bwe bafuluma nja kuddamu ebyo ebibiri gyerondeddeko kakati nze ndi wa munnakibiina kya FDC mbadde ndaga ekisumuluzo kino kubanga ke kamu ku bulombolombo bwaffe bannakibiina kya FDC ekya Forum for Democratic Change nakiyingira 2017 badde nkyakunyumiza naye nakiyingira 2017 nga obulumi singa saafuna wantu wenneesigamye nakibiina ky'abantu balina ndowooza yemu nayange nandibadde ndowooza nafadde nyiike nkungubagira ddadi nkungubagira mami nkungubagira akalulu bakabbye ze nalonda Kizabeesi gye tukkiriza ye yakola ki yasingira akalulu ako naye balangirira muntu mulala okuvira ddala ku Kigundu kakati ojja mubuuza ng'omulabe nti lwaki tewawaaba mmanyi nti waliwo abaabaaba naye yeerayiza salute Dr. Kizabeesi gye retired Kano ze muwadde salute yaffe bannakibiina kya FDC nkozeyo akaffe ka bubiri salute Dr. Kizabeesi gye kubanga waliwo wootuuka nga oyina okuwaguza mu ngeri ey'enjawulo okay mpangudde electoral commission ebikyusiza esomye muntu mulala balayiza muntu mulala kulayira kwawe bakulaba tekwalina banayinze neewunya n'okwewuunya abantu bagwamu ensa mukopi bwerere bwe nalaba bantu babaleeta mu bibaasi babambaza agasaati ga kyenvu bonna anakuwavu omusajja yalayira alina mu kibokisi ate abantu baga nti bamwalira obulu etuveeyo ekinyingiza FDC nali nnoonya ekibiina ate ze nayingira tewali balala bayingira nga kalulu kawadde n'okuggwa 2017 ninga nalengamba bayingira batya mu FDC njagala kubeera n'abantu nga bo bali awo batawanya Museveni tebateredde bamutawanya aleeta kito baleeta kiri aleeta kito baleeta bwe nalabanga President Kizabeesi gye yeerayisa akoze President's government nengamba wenjagala okubeera nenfuna kaadi ya FDC Ssemateeka wa Uganda agamba nti tujja kubeeranga n'ebibiina political parties ebibiina by'obufuzi tulina amateeka agatufuga tusobola kubeera na bibiina byabufuzi bibiri byolimu obeera na kimu tebola abantu omuntu bw'ava mu NRM tumujja mu kisaati gwa kyenvu ne tumuwa akafa akabbulu tumuyuliza kikaadi kye ekya kyenvu ne tumuwa akakaadi kafa akabbulu tumujja mu baasi ne tumuwa ekisumuzo ekya bbulu era bwe batyo tusobola kubeera mu pati ebbiri ekisinde kigenda kitandika nga batugamba bannakisinde nti mujje mu kisinde kya people power buli ali mu lutalo lw'okwenunula Nyanzi n'envayo n'ennyingira ekisinde kubanga nga bwe nkugambye nze Uganda ennuma ate njenyumirizaamu bw'oba wali obaddeko omunoonyi w'obubudamu nga bakugobye mu nsi yo olw'engeri ez'enjawulo bw'okomawo you value weeguya okubeera munnayuganda era nenyumiriza nnyo mu Uganda yange njagala empomere ewomere abaana bange ewomere n'abazzukulu okay nti nina okuzimba legasi ya Uganda etukolera ffenna naddala ffe abaavu abantu ba bulijjo abantu abeetaaga gavumenti ekola etukolere nga taata wange bwe yali agyetaaga mu kaseera ako nga si ssente ze zigenda omutaasa si kino gavumenti ekola okay nannyingira ekisinde tukola nga Bobby bamukutte n'engenda mu Arua baali bamenye Shabana Atiku ne Naita Asalamu amulaba yali mu kooti ng'atambula talinnya ne Jena Abola n'engamba bannayuganda nti Bobby bamututte tetumanyi gy'ali Babi yali ali mu mambuka anoonya n'engamba batugambye aliwa Makinje ku Barracks n'engamba abanna kisinde nti bannaye tugenda kutandika okuyimba ennyimba za Bobby tusinkane e Makinje ku Barracks Alan Sebanyana n'ampa ekifo wali kuki bwetuulanga ye yali MP we yakyalina MP wekituukiekyo nga tumitinge wa Alani tugamba tugenda ku Barracks tuyimba ennyimba wabantangonta obatontangonta tusomoza gavumenti ne batuyira abasirikale tetwatuuka ku Barracks naye mbadde ngamba nti nga bali babakubye babapetense Bashabana Atiku n'engamba bannayuganda musonde ssente ntandise okukola emirimu gy'ekisinde abantu balina NRM bampe ssente aba DP bampe ssente aba FDC bampa Kizabeesi yampa miliyoni emu nangamba teeka amafuta mu mmotoka genda obagyeyo obaleete n'envuga ipusamu yange n'engenda mu Arua
nengere neziyo Shabani yali abeera Terego nereta Shabani ne Naita asala nga bamumenye enkizo bamumenye ne egumba yekisambi nimbaleta ne bateeka Mengo hospital bannayuganda ne basona ne bakola ki ne bajjanjaba ekisinde kigenda mu maaso Yasina afudde bamuziise fe Stella Nyanzi nga nkulembedde nenkwata akabbo bannayuganda mu Uganda n'abali mu diaspora ne baleeta essente gyali mirimu gyaki gyakisinde okwekunga emakindye ze nayita abantu gyali mirimu gyaki gyakisinde bagenda bankwata nga mmaze okugulira bannakisinde mu abavubuka Makerere Ekyambogo get ezo nga mbayingiza ekisinde kya People Power ate nga nze njagala nnyo enkola y'ekisinde batugamba nga Nyanzi toba mu FDC ebibiina tebitugasa jangu nga bwoli aba NRM chairman Nyanzi tomumanyi bati dagala aba DP tobamanyi basalirwa Asumani wajjema tomumanyi bafenna tuyingira ekisinde nga tuli ku olutalo nga luwedde kubanga olutalo lwaffe tulumanyi n'obulabe tumumanyi alyomu okay bannakyembalira twagala batuviire tulunguse Uganda era principal waffe ow'ekitiibwa omulungi omwana w'embogo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye principal wange bagenda baleeta National Unity Platform nze ngamba FDC ngikolera bagamba abantu bavawo abakyala ab'amaanyi mubalaba bawinikiza bavuddemu kakati nze njagala ku kifo kya winikiza ntandika okukolera ekibiina kya FDC okukizimba nakyo kikule kidde ate nga nva mu FDC ngende ewalala nengamba nti nedda nina emirimu gy'okuzimba mu kibiina kyange ekya FDC sijja kgenda mu National Unity Platform ekisookera ddala nti ekisinde kyali kitukkiriza okubeera we tuli mu kibiina kyaffe ne tuyingira ekisinde era nze najjanga nga buli wa People Power amanyi ze n'ekisumuluzo olumu nzija eno nsabudde bbulu berwekikweri lwesabudde redi nga nsiba ekitambala kyange ekya bbulu okize nga bikyanga byombi era nzikiriza mu nkola y'obumu bwaffe abali mu opposition tebatujja ku mulamwa nti tudde ku bibiina bitukutulekutulemu bannayuganda abampuliriza ne wesibawa manifesto yange kambulire enjiri ya unity okwegatta naddala ffenna abawulira nti tunyigiriziddwa gavumenti y'abannakyemalira abakusizza embuto zaabwe nga bayita mu nguzi obukulembeze bwa Uganda bwe butatereera eri ku ntikko Uganda tegenda kutereera wansi ku ground abantu abayala enjala etugatta bwe nagala nekola strike ey'amasefuliya nga tugamba nti mmere abantu bennali nabo tetwatunulira bibiina nga nofunira bamaama bali bajja ewange okusaba emmere anti banda banvuga ipsa mu nfuluma gate bagamba oyo nakyalina amafuta bisala bya covid alina amafuta alabika alina n'emmere era nensena ku kawunga k'abaana bange ne ku muceere ne ku matookeze ndi munnabuddu nembawa nenengamba natuusa bagavumenti tusuubiza emmere ate nzo abadde eruzira omusibe gwe batadde mu guno omwaka wa mwezi gw'okubiri ate bampa emmere bwekunga abantu okujja abe-FDC baaliwo abe-NRM baaliwo aba People Power baaliwo omukyala gwe nali naye nalongonne nawe FDC People Power nti bino wansi twegasse abakulembeze batuyambe nze nja kutuukira ddala last minute olunaku lw'okulonda ng'akyagamba singa tufunayo opposition omu agatta abale bonna aba-FDC n'aba DP kati nawuliddeyo position enteeseganya ezo zibaddewo tezigenda kugguka tweze sagala tujjamu lubuto lutanazaalibwa tolujjamu luleke omwana bakyamutegeka tulusabire lwaki tujjamu olubuto lw'okwegatta lusabire tukikoleko oba olina obusobozi okuleeta enteesaganya simanyi kikyalumira bulimu ebirumira katonda tuyambe nga bannayuganda FDC pekka tusobola kujja mu Museveni tugezezaako People Power amaanyi gaffe ag'awamu abanuupu bokka tebajja kisobola naye amaanyi gaffe ag'awamu aga People Power opposition bwe tusigala nga kutuddemu tetusobola kujjako muzeeyi naye muzeeyi tuyinza omufoosinga omukaka akola rerun ya elections rerun kitegeeza kiti nti ayinza okuba tatuusizza ekitundutundu ekimwetaagisa okuba NRM ne tugikaka yo yesimbewo naffe nga tuvuganya
omulundi ogwokubiri tulaba asingako ku babiri abalala tubajjamu technically nti nze nkyakkiriziganya nnyo nti ffe abatulugunyizibwa bwe twegatta omutole gumu ne tulumba bali abatutulugunya bannaye tubajjamu kaakati wambuuzizza ebibiina by'obufuzi nti ekyokubiri era nnenya Museveni